Wewa nziramu okwaniriza ku Kingdom TV Wakabaka wa Katonda. Enaku z'omwezi ziri 3 mwezi gwa mukaaga omwaka 2016. Amawulire gaffe agolwaleero tugatandise bwe tuti. Ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement kitiisiza okukuba mu mbuga z'amateeka akakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza ebya waggulu singa ababaka baabwe abavunaanwa obutaba na buyigirize kizuulibwa nti bavunaanibwa bwemage. Ababaka abawerera ddala 184 aba NRM be bawalennemba n'emisango egitali gimu mu makooti ag'enjawulo nga kigambibwa nti empapula zaabwe tezitunkana n'ebifo bye beesimbako. Joanita Mbabazi katuwa ebisingawo. Ekibiina kya NRM kitisiza okukuba mu mbuga z'amateeka ekitongole ekikola ku byenjigiriza ebya waggulu ekya National Council for Higher Education n'ekyo ekikola ku bigezo ekya Uganda National Examinations Board ng'okokatadde n'abantu ssekinoomu abagenda mu maaso n'okuvula ekibiina olw'ababaka baabwe koti bezze ejjayo mu palamenti. Ssentebe w'akakiiko akakola ku by'okulonda mu NRM Tanga Odoi ategeezezza nti ekibiina kya NRM si kye kivunaanyizibwa ku buyigiriza bw'ababaka obutatukana na mutindo wabula obuvunaanyizibwa bwabwe bwakulaba nti ababaka baabwe abaggyibwa mu bifo mu bukyamu bajjulirwa mu kkooti beddize ebifo bino. The NRM Electoral Commission 2015 has lifted the secretariat to a high level by doing very good work. We have lifted our party to a level that the party has never seen. So no one should play about with that vote. The NRM Electoral Commission should be spared the abuse, the negative remarks, and the rumor peddling with regard to verification and certification. Ababaka ba NRM abawerera ddala 184 be bawawabirwa mu kkooti ku misango egyekuusa ku kulonda nga ku misango gino 25 gye gyakawangulwa wabula 9 gw'abasinga. Ekibiina kya NRM kitegeezezza nga bwe kigenda okukola buli kisoboka okulaba nti bajjulira abantu baabwe basigaze ebifo byabwe naye omubaka yenna anasangibwa nga mu butuufu talina mpapula wakutoola engasi. Let people embarrass me with my long CV. I'll take them. And they'll pay me. I just want to get clarity. That's why I'm warning you. Affirm me that I got a bribe of 500,000 from every candidate. And you're on the national media. I'm paid very good salary here. I come from a very Christian home. I have never had a case in a court on my personality. I want therefore to use you to warn the infidel. NRM elumiriza nti akakiiko kaabwe kalemesebwa akakiiko ka UNEB ne National Council for Higher Education okwekebejja empapula z'ababaka. Bwe tumala okufuna certificate nga zivudde mu National Council for Higher Education and UNEB fwe baani abaddamu ne bagamba nedda wano musobezza. N'olwekyo abagamba nti NRM Electoral Commission tebamanyi ke boogera oba tebamanye ebifa mu nsi. NRM eri mu nteekateeka y'okujjuza ebifo ebyasigalira mu kulonda okw'ekibiina okwaggwa olw'ensonga ez'enjawulo. Nga ku kino ekibiina kya kulonda akakiiko ak'oku ntikko aka Central Executive Committee nga 3 omwezi ogujja. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Joan Comfort Agazo. This is Kingdom TV.